bannanga akitegedde tegeera kati akatabo nze akalina sekuuta talina kyaŋŋamba era bannange banaye nebaza katonda emyaka 8 nga ndi wa muzeeyi Sekuutu nebaza katonda giweddeko leero ennaku z'omwezi 25 ogw'omusanvu 20 akatabo kange aba akampa amateeka okitegeera kata kalinaako obuvunaanyizibwa emyaka gyo olugigwa akakuwa n'okeeterekero kitegeera nze akalina kitegedde tegeera Jackie Nzani banaye nebaza katonda emyaka 8 nga ndi mu kiyumba emyaka 8 nga siriiko obuzibu bwonna ebibaamu naye era n'oguma n'owangula banaye nebaza katonda mpanguza olunaku olwaleero Jackie Nzani bannange munsanyukireko bannange contract ewedde kati TV Kojjamate Kadaama agamba amaze emyaka 8 ng'akikuba. Tulina wano bwe twaleetako Kadaama yajja wano n'agamba nti yakikubye emyaka 5 non-stop nga tawumula abamu ne bawakana naye ono wuuno amaze emyaka 8. Emyaka 8 bw'oba towazaala nga towagenda nga tozadde olina okuba nga mutuufu wajja olina emyaka nga 2 oba 10 naye bw'obeera ng'okikubye emyaka 8 tugamba nti tukuwa twaligiyise degree ono bwebubeera buyivu tubeera tumuwa degree. Kati abantu nga bano bebeetagisa okwebuuzaako ku nsonga y'Abakadaama. Abantu nga bano naali wabudde gavumenti nti ng'oggyeko bino ebya ligo n'ogamba nti mulina okubeera mu balooya abantu abasomera obwalooya abantu kwegamba basobola okutambuza ekintu ekyo in the rightful way. Muba mwetaagamu abantu nga bano katono amanyi ebintu bingi nnyo naffe kennyini bye tutamanyi. Emyaka 8 ng'okola mu nnyumba oba osaanira respect oba osaana engule. Tuleba Kadaama ng'agenda omwezi gumu gwokka naye ejjusa lwaki yagenda mu Bwakadaama. Naye ono kyetaagisa ne tumanya kiki kyakoze, bintu ki byabadde agoberera ebyo ebimuyambye okubeera nga amalako emyaka 8 bweddu. Emyaka 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Ekyo ekintu si kyangu. Oba wagenda olina emyaka emeka? Kubeera tolabika nti oli mukazi mukulu nnyo. Oli mukulu naye ate toli mukulu nnyo ekisusse nti emyaka 8 bw'obeera wagenda olina emyaka 2 gye 28. Bw'oba wagenda na 25 gye 33 ya oba okyaliko. Naye nensuubira omuntu agenda n'akola emyaka 8 gino n'alisuubidde nti omuntu ono yalibadde ng'amaze kuzaala. Oba mutuufu emyaka 8 n'ogikulungula wali ng'obadde okola mwemuli ebizibu eby'emigongo naye bw'oba olaba Kadaama olabira ddala ng'akyali healthy. So back to the point kyembadde ngamba nti abantu nga bano mu bino ebintu byemuteekawo nti Bakadaama balina okulabirirwa, Bakadaama tulina poliisi ze twagala okukyusa. Abantu nga bano mubeekwatangako ne babeera nga bali ku tugambe aba-advisinga nga bali ku kakiiko nga ba-advisors, kuba amanyi buli kintu kyo ebbanga lyamazeeyo amanyi bingi nnyo ne looya byayinza okuba nga tamanyi. Kuba looya ayinza okumanya bino ebya ligo bwe bakola bwe bati bakukyankalanya oba bakuba mu mbuga z'amateeka naye ati kakati ono ye amanyi n'akugamba nti Omuwarabu bw'omulaba ng'ayasimudde emirundi 2 aba ategeeza kujjawo kikopo. Bw'omulaba ng'olunaku anyiize tomufaako muleke ajja kunyiigulukuka olunaku oluddako nti
kaŋŋambe nti abantu nga bano gavumenti erina okubeera nga ebasingako essira Kadaama ng'ono amazeeyo emyaka 8 naye simanyi obadde okikola oba obadde okola renew oba obadde okolera mu kampani kuba emyaka 8 banaye kintu kinene emyaka 8 kintu kinene era fenga wano Kadaama TV tukuwadde engule ey'okubeera ng'omazeeko emyaka 8 ng'okyalabika bulungi ng'okyategeera n'obeera nga ate ovuddeyo okubeera nga obeera nga example kwabo abalala abakyakola bamanye oba bagume kuba ekintu nga kino omuntu eyakolayo omwezi omwaka bw'owulirako naakoze emyaka 8 mu butuufu oguma ogamba waayi kanjira ngoma olaba oyo awuubye emyaka 8 non-stop eyo engule ffe tugikuwadde pozi tugenda kudda twogereko ku muwala waliwo omuwala awo Nantongo tulina information gye tukyagala okubeera nga tumanya kigambibwa nti ayina obuzibu bwe yafunye naye ng'obuzibu obwo bwavudde ku boosi we tetunakakasa mboozi eno waliwo videos ezimu zemusukumira banaaye nemwagala tuziteekeyo immediately naye nga tusobola kubeera nga tumala gaziteekayo kugira nga tumaze okufuna obukakafu kuba video ya Nantongo eno eri so sensitive n'ebintu byennyini bye mutugamba biri so sensitive katulina okulabira ddala nga emboozi gye mutuwadde ddala ntuufu. Kadaama oyo tuva waggulu nga tukuwadde engule ey'okubeera nga mu butuufu okoze emyaka 8 tegikoleka. Bangi abagezezaako mwaka gumu myaka 2 naye nga bambi olaba ebintu tebigenda bulungi. Bannange akitegedde tegeera kati akatabo nze akalina Sekuuta alina kyaŋŋamba talina kyaŋŋamba era bannange banaye nebaza Katonda emyaka 8 nga ndi wa Muzeeyi Sekuutu nebaza Katonda giweddeko leero ennaku z'omwezi 25 ogw'omusanvu 2 ameka akatabo kange aba akampa amateeko kitegeera kati kalinaako obuvunaanyizibwa emyaka gyo olugigwa akakuwa n'okeeterekero kitegeera nze akalina kitegedde tegeera Jackie Nzani banaye nebaza Katonda emyaka 8 nga ndi mu kiyumba emyaka 8 nga siriiko obuzibu bwonna ebibaamu naye era n'oguma n'owangula banaye nebaza Katonda mpanguza olunaku olwaleero Jackie Nzani bannange munsanyukireko bannange contract ewedde kati